Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Matayo Nabi wa Bulimba. Prophet Matayo ali ku TikTok na buli wamu YouTube. Nabi wa Bulimba. Nabi wa Bulimba. Omuntu oli byalagula alagula jja nakubako ndagudde gunda agenda kufa. Kubanga one time even yalagula kuna gamba nti Bobi Wine agenda kufa. Bagenda mukuba masasi akolechi afe. Lwaki kulaba bakulabira mitwalo 10 oli coach ate kola ku nsonga z'omuntu otandikira million emu plus mu ngeri gy'olwo azikola kati andi kati nguze nakulabamu ensonga zo kati abayina ogenda ku nyanja atwale amajja 2 ku nyanja asuleyo then akomewo so ino okusasulira emikolo egyo ntaina gwe bizibu byalina tobiraba amakate gafa anti Katonda waba nakujja ku lujjuliro okujjako nga ozeemu noweenenya okitegeera kubanga ebintu byonna byolina okola wano ku nsi obanga okimanyi wakola nsobi n'oyokya Bible ye wayokya zaaki. So ekyokubiri nti Matayo lekera okutulimba nti Yesu taliyo gwolikaana akatoka juzi wano tolina kyomanyi. So tewandijereze Katonda, tewandijereze Yesu, tewandijereze Mwoyo Mutukuvu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tuli ku Beyond the newsroom agwa mulungi agera basoro kubanga otugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gyosinzirira bannaffe abali mu kibuga Kampala, abali mu Wakiso, Ntebe, abali Mukono, Jinja, mu bitundu bya Busoga region yonna genda wanseri, bannaffe abali mu North Eastern Uganda ne Western. Olunaku olwaleero olunaku lw'abakyala Musumba era nga balukuliza mu district ya Kyankwanzi era nga omugenyi omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nga mugenda maaso n'okubeera nga mujaguza olunaku luno mujjukire empagi entuufu ez'amakaire y'obufumbo n'omukyala responsibility ye ng'omukyala mu maka. So sigenda maaso n'okubeera nga mwenyumiriza ennyo mwenkanonkano n'okwerabira ebyo oba obuvunaanyizibwa bw'omukyala bw'alina okugenda maaso n'okubeera nga akwasaganya mu maka. Yenze Deni okubeera nga nkutuusaako enteekateeka eno ebintu bingi bigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga oba mu nsi yonna otwaliza wamu ate bw'obijja mu mbeera ey'omubiri n'ogisa mu mbeera ey'omwoyo bingi ebigenze maaso n'okubeerawo. Waliwo omusajja agenze maaso n'okubeera nga akyaka ensangi zino ku social media. Nabbi Matayo yatulagulako n'atugamba Museveni agenda kufa, n'atubuulirayo ko abakulembeze abalala abagenda okufa na biki ebigenda okubeerawo, naye nga ye awakanyiza ddala Bayibuli kwoteeka ne Yesu Kristo n'ebintu ebirala bingi. So Musumba agenda banga atutangazaamuko ku buti embeera zino bwe zandibadde oba oliawo n'okkuba tooki mu mbeera za musajja mukulu ono. Musumba nsanyusa okukulaba nate. Kale nange nsanyuse kubasanga. Amina. Manya gange yeze Pastor Edward Mugisa mba mu Spiritual Purpose Gospel Network. Offices zaffe ziri yawo Nateete opposite Centenary. So tukola counseling, tukola nsabira abantu naddala endwadde z'emyoyo ezo ze Mukama ze yampa kudiringa nazo era ndabye abantu bangi ne abawonye n'abalokose bangi. Musumba endwadde z'omyoyo ziri mu ngeri ki? Ziriwo endwadde z'omyoyo? Endwadde z'emyoyo kubeera n'obulwadde n'ogenda mu ddwaliro ne bakugamba tebabulaba naye ng'owulira ekintu kikuduguda mu lubuto naye ebyuma tebikola ki? Nina ekintu kinkuta omugongo naye nga omugongo tekukoze eki?
bwe bakebera tebalina kye balaba. Waliwo ebirwadde birala ng'oli yakubye oluusi ntumbi oba yakuloze oluusi wabuuse talo oluusi n'ogenda mu ddwaliro. In fact basawo batangagamba eyo appendix is a spiritual disease. Bali batulimbalima mu bagirongoosa ne bagirongoosa era kyekimu. So endwadde z'omwoyo olina agalota agakutuga ekiro nga toyina asobola gakujjako oba gakugobako agasolo gakugoba olota misota agasota ago nga gakuli bubi ate oluusi okozesa ebisajja bimala kukozesa ne bikubbako omukisa gwo. Bintu bingi bwe tugamba endwadde z'emyoyo nyingi abantu balina ebizibu byabwe bingi munda mu bo. Oyinza oba nga oliko ekisiraani nga gwe buli kyokola kifa bufi naye tukuwa kati saawa zino sente gamba katukuwe milioni 10 era tugenda kukomawo nga tusanga nga tolina kyozikozeemu naye nga tezikuli zagwawo. Kitegeere endwadde z'omwoyo. Yes. Kubanga buli muntu yenna wano ku nsi Katonda yatusindika nga tulina purpose ekigendererwa naye Sitaani alwanyisa nnyo okulaba nti totuukiriza spiritual purpose yo. Kitegeera ekigendererwa kyo ky'omwoyo lwaki wava mu ggulu n'ojja wano ku nsi buli omu alina akirina. Kati in that way Sitaani alwana nnyo okuziiza obanga obadde oli dokita wakiri abuzaawo sente za kusomera bwa dokita abantu bewandiyambye ne bafa bufi. Obanga obadde oli musuubuzi wakiri aleeta kintu mulogo nakukuloga sente zonna ne ziggwawo n'osiraana. Kitegeera so bintu bingi obanga kati ngaffe abasumba abasabi abayimirira mu nsi y'omwoyo abalaba mu nsi y'omwoyo ffe tusobola kugamba nti kati omanyi ki emizimu gy'ekika gye gikusumbwa oluusi bakuloga oluusi wabuka eddogo wabuka etalo oluusi wali ova waka ne bakuyoola ebigere. Okitegeera nga tebaagala okulaakulane oluusi kwegamba kisinziira nga obozze ne tufuna obudde bulungi mu nsi y'omwoyo nenkutegeera nenkusabira ekintu ekyo nekiwona oba nekikuvaako. Tutambulira wansi even this week twatambudde mu mayumba batwita ne batu appointments okutambula kusabira abantu mu mayumba. Amayumba gaabwe galina ebizibu abantu abalina ebizibu abamu batagenda ku kyaki. You understand tubasangayo. Mulingo ono yani brother ni ajaye ebintu mugundi nedda twe nze nsaba Katonda oyo mulamu. Tujja baleetera story in full. Nze nagendako mukoma nenkyazibwako mu ggulu so ne bampa assignment y'okukola wano kubanga nze bwe nali eyo mu nsi y'omwoyo nalaba nga ebintu byonna byapeninga wano ku nsi. Yesu naŋŋamba komawo okole era kuva ku olwo kyova olaba ndi ku mikutu nsomesa nkola bintu bingi kusinziira Mwoyo Mutukuvu kyaba atugambye twogereko. So kweyanjula kange badde kuwanvu moko batugenda maaso n'okubeeraga mutulaba njagala okubasaba n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'ogiba like ojaba ogiwadde muliro. Ayagala amawulire agakwata ku entertainment music n'ebirala ebikufaanagana ng'ebyo ogenda osubscribinga ku mukutu baguyita entertainment hub eri HUB. Ojagenda maaso n'obanga osangayoko amawulire agafaanana bwe gatyo. Ku Beyond the Newsroom tukuleetera emboozi eziri ebuziba ate oba oliawo abalala ze babuusa amaaso ne batakuleetera oluusi nga bazitya n'okuzitya olw'obuzito bwazo neffe ze tugenda mu maaso n'okubeera nga ate tukuwa ku mukutu guno nga ziri authentic ate nga ziri filtered bulungi nnyo nnyini ddala mu bufunze. Ensonga za Prophet Matayo Musumba akutte wansi ne waggulu era bangi bamweyunira ogenda okulaba emmotoka zidduka zonna zidda Kasubi wa Matayo. Ne Matayo no y'omu ku bantu abavayo ne bavoola Bayibuli. Twakusooka ne tulaba Bujingo kati twayefuna Matayo. Ennaku zino nagenda asanyaawo ne Bujingo mu mbeera bwetyo kuvoola Yesu Bayibuli yafuuse ekirala. Musumba tukubiremu kotooki ku mbeera za omukulu oyo.
Matayo nabbi wa bulimba. Prophet Matayo ali ku TikTok na buli wamu YouTube nabbi wa bulimba. Nabbi wa bulimba. Ekyo sijja ekirumamu oba sijja kola ki awo kisibira kubanga nabbi wa bulimba afaanana atya. Nabbi wa bulimba ye muntu ajja n'alagula ekintu ne kitakola. Kitugamba Museveni agenda fa. Nabbi wa bulimba ye muntu akola story kusinziira ku mbeera eriwo oba ku nkyukakyuka y'obudde najja n'atugamba nti kino wekitu kigenda kubaawo kino wekitu kiba n'ateebereza. Kati most cases kyova olaba asobola kukola timing nfu. Tugambe mbu wakola predictions. Yes, akola prediction. Yandibadde atugamba nze nkola predicting instead nti ndi mukulagula. No, okulagula kintu kya buziba ate kizito kisinga ne Matayo kubanga prophet wobanga oli prophet most prophets baba Katonda be yasindise wano ku nsi kujja kukola ki okutunula ebiri mu maaso oba kulaba ebyayitawo oba kulaba embeera yonna eyinza okubaawo. So Prophet Matayo watulimba watugamba nti Trump agenda kufa wamala kulondebwa. Nze Mukama n'angamba nti Trump talifa. Trump agenda kufuga ekisanja kye kyonna kikole ki akimalewo. Katonda yayogera naawe. Yes. Nagamba Trump talifa. Tagenda kufa. Olizo Trump nfuga ye eri crazy. Teye wanyo bitiibwa nga other presidents aba USA. Ye kyalowooza kituufu kyekyo kyabayagala kikolebwe. Yeah, but ikyaliko because why we were praying nga tusabira Trump awangule kubanga ba antichrist bali beefuze entebe kati wabadde bagenda kubaawo shift ya transition nga tugenda kuva mu level ya bisyaga level y'abantu kwewasa kati balete teeka kubanga bali bagala teekeko president wabwe balteeke teeka nti teri kusinza Katonda badibye Katonda mtuufu kitegeera. So that's what was being cooked on the side of the devil. Chovola fe twali tusabira gundi Trump because ye Trump alimu kwegamba alimu that element. Yes, ajirine taso akukiriza era takiriza musajja kuwasa omusajja ate takiriza mukazi kuwasa omukazi akiriza mukazi kuwasa musajja musajja kuwasa omukazi. Yeah, so that's why we had to pray for him. So Mukama najja n'angamba nti Trump agenda kufuga kisanja kye kikole kigweko naye yandaga nga kisanja kye kigenda kubaamu ko kavuyo because of his decisions deciding nga tasose kutula na cabinet tasose kuyita mu mateeka nnyo ekyo kyo yakindaga. Ekyokubiri Matayo najja n'atugamba nti President Museveni agenda kufa. Nze Mukama n'angamba President Museveni tagenda kufa paka nga afunye kye tuyita transition of power nga akyusiza obukulembeze. President Museveni okufa inasooka mala kyusa bukulembeze. Yes, President Museveni kufa ayina okusooka kukyusa bukulembeze and Mukama yakindaga is not too far. Okugenda mwe mugume bugumi tekuli wala nnyo. Ali mu process. Yeah, he's in the process baba process egenda mpola soka tubuulireko. Yeah, ku table ya president kuliko bantu bana. President yalina omweso gwazanya n'obanga mutabani we n'oba ani walaba nga abadde ali kumpi kukolera ekintu ate n'alaba nga tonakula oba tanatuuka kuwa ekyo ekintu tajja kikuwa. Ekitegeeza yalina okugaba obuyinza abeeko gwabukwasa. Yes, bwekityo bwe kiri tubadde tusuubira era ku tebo ye mwe temumanyi President Museveni musimbira ine abantu bana kati muntu asoose ono nga when trusting akola ki kuwa ekintu ekirungi
kati wendaba nga nemugumiikiriza nendaba bugumiikiriza bwe wendaba nga obugumiikirizayo si bulungi sooka nemugjayo nemuteeka ebbali emweso gwa President Museveni wegutte weguli bwato katubona n'abapanga bwati katubona n'abatandika kubateeka mu tooki kitegeera ani ayina ekibalo kye n'oba ng'ozootya ekintu ekisooka kyayagala omuntu anakuuma what we call peace n'aleeta freedom mu bantu mu bannayuganda kitegeera so bingi bigenda mu State House because twagidde ku matayo naye mba njagala kubasosootola kulaga nti omuntu oli byalagula alagula jja nakubakubako ndagudde gundi agenda kufa kubanga one time even yalagulako nagamba nti Bobi Wine agenda kufa bagenda mukuba amasasi akole ki afe gwegoberera videos ezo kubanga bujulizi bubaayo nga bwazze nga akola ki ng'abyogera kitegeera bwe tudda mu politics tekiribeerayo government kukuba amasasi nga bagakuba opposition no naddala wabeera nga ayina obuwagizi bw'amaanyi tekisoboka kubanga ensi yonna amaaso gaba gatunulidde okitegeera kati muteriimu tasobola kuswala bwatyo nakikola bwatyo ate kirala that means politics eba tekyaliwo so netulinda president wa NUP tebamukuba amasasi bamataliyo njali magere najja nga atulimba kumala bbanga okitegeera nijjo tugamba waliwo ebintu bingi byazza ng'ayogera nti enyonyi yatambulirawo mu bbanga Kampala ku mapeera mbu waliwo ekintu ekyaliwo mbu kyali kigikutte nedda enyonyi yali efunyemu obuzibu nka ku call center nga kumalirizako obudde obumu baali balina okusooka kwetooloola wano mu Uganda so that kiri ekintu kiri ku gundi badde bagala kulandinga babeere nga bamaze kola ki kisorting out mukito bwe kyali anti airspace ebeerako obudde bwayo bwoba tubadde na budde bulandinga wantu awo tobaawo na budde by then seera kakatu anti waliza baba balina okukolerawo special order teyabaddeyo so that's how it is kati awo matayo gajja tulimbalimba nti waliwo ekintu ekizungirize kyabadde kigikutte matayo atulimba nti afuuka bumenke mba ino mikwano gy'emimenke giveeyo waggulu muggulu mbu alien n'afuuka obu alien lwaki otulimba nnyo bwotyo lwaki tofuukirangako ku kamera nga wano bwe tuli ku set afuuke n'ofuuka ne tukakasa ajja afuukire ku kamera then tutegeere nti musajja alina amaanyi nkitegeera okwogera kyotali infact obeera mubbi oba muyaaye sinna mufere bufere kubanga bufere busuka obubbi busuka ku bufere obubbi businga ku bufere kubanga bufere oli ajjajja kuferefere ekintu okwate bulungi ng'oyagala okikole ki okimuwe naye ate mubbi yajja n'emundu kintu ekyo nkyagala kumpaka ntwala ekintu oba obulamu awo bwomanyi munaye mubbi yanzibye naye bino byokufera bantu matayo okulaba bakulabira 10,000 bantu bangi bakajja eno ewange nga they report such kind of things lwaki kulaba bakulabira 10,000 olikoki ate kola ku nsonga z'omuntu otandikira $1,000,000 plus mu ngeri gyolwa zikola kaatya andi kati ng'ozze n'akulabamu ensonga zo kati aba alina ogenda ku nyanja atwale amagye 2 ku nyanja asuleyo then akomewo so olina okusasulira emikolo egyo
yoyo nabbi eyo nabbi Matayo. Nsegeera saagala nti kwonoona omulimo gwo oba kikyoliko, naye kyenteesa abantu bakomplaininga, abantu bazze kulaba bavaayo nga mitwe gibaluma. Kitegeera sinze era singa obadde okulaba ebiriwo nandibadde sivaayo kwogera ku kintu bwe kityo. Kitegeera bantu obalumya emitwe mu kifo ky'omuntu yazze kumusaba ayambibwa awone ate gwe omulwaza bulwaza. Abadde alina akabanja n'akatunda anoonye $1,010,000. $1,10,000 okukolako $5,000,000 oba ovudde bweru $5,000,000. So ekyo kintu kya bufere kikolwa kibi nnyo. Ne Matayo ng'alabika ng'omuntu mulamu atya alabirira ina ne foundation y'abannamagoye. Foundation is very good. Kyakoze kirungi kya foundation, naye ate ffe kyetugambye si nabbi oba aleke. So mu byonna Matayo alekerawo okweyita nabbi. Yes, aleke kulagula ebintu bya bulimba, alekerawo kutulimba, ayogera amazima kiki kyali. Abagula obukomo abutunda nti buleeta emikisa, naye business zikubwa bukubwa. Ngugenda bino waliwo bipande byatunda muteeka mu nyumba yo bijja kwaka olabe emikisa bagoba mizimu ewo ki nabikuguza olimba obugenda kwereetera mizimu milala, kubanga nze kyenzudde kiri kintu kimu. Ono Nabbi Matayo ayinza asinza abachwezi, aliko bachwezi baliko Matayo asinza abachwezi. Nja abachwezi be baliwo. Abachwezi be bantu gyemisambwa egiveyo mu western. Emisambwa egy'abachwezi gyateranga kubeera Kabaka Kabalega yateranga gisinza yensibuko yajeyo. So misambwa gy'abachwezi bo mu misambwa gyabwe bagamba mbu gy'amaanyi, naye ffe mu Kristo Yesu wano mu Katonda tuli b'amaanyi kusinga emisambwa. So ekyokubiri Matayo lekeraawo kuvuma balokole oba kuvuma Yesu. Ensonga enkulu bwe wandibadde olagudde bibyo ng'owaanye Katonda wo nga tovumye waffe. Nkitegeera ekirala ng'ejjo interpretinga Bible si bwetyo bw'olina okubeera interpreted. Olimba, otujerega, otuvuluga, ovuma balokole, ovuma ffe tubadde tusiise nga tetukwogerako, nga tetukuvuma, nga twakuwa emirembe gy'okole emirimu gyo, naye kamanyiiro kasusse. Nkitegeera Matayo kamanyiiro ke kasusse kati ku balokole abavumira ddala tuveeko, otherwise nze njamu wannaku nekanawe tukanga ate nkangire kati obanga Katonda ampise mu mulembe guno ogulimu abantu we batyo, naye nga bavuma bulokole, nga bajerega Yesu, bavuma Bible ate nga bebeeyita balungi, ate bebeeyita bannabbi batuufu. Ekitegeera wekisuukawo ffe naffe Yesu waffe gwe tulina tumusaba ate n'akola. So agenda empolo jamu wali wadde ennaku omusamize juzi twali ku crusade ulinako nkibagamba najja tiimu yange yali egenze kusaba ku makya n'atandika kusamira abaana ne bamusanga asamira ku kisaawe, baana ne baguma ne baguma nga uyu akonkono obundi tototototo ne basaba ne bankubira ne bagamba tusabe, nze nange we nali ne tusaba. Amazima agali nti olunaku lwasooka ku crusade teyagenda maaso, byuma byagaana kuva mu sound.
olunaku lwokubiri tusaba katuba tusaba mukama nandaga omusoto omunene nga gulumbye crusade ne mugamba Mwoyo Mutukuvu guno toguleka kuganya genda katuuti nangamba guleke ne gugenda ne gwezinga katuuti omanyi obutuuti bwaffe buno bwe tupangisa obwabbeeyi ne gwezinga kwali gunene gumala kwezinga mu dayika ntono ne gufuka obuwunga ubwafuka obuwunga mu kwolesebwa the same vision nali nde mu kusaba nga nfukamidde nangamba kyekyo kye nakugambye gwonna ne gusaanawo crusade ku lunaku lwokubiri netandika abantu ne balokoka kisaawe ne kijjulawo ekiti lwokusatu lwokuna kati lwa lunaku lwa mukaaga no lwakutaano nasindika abayaaye kujja kunkubira katuuti emiggo ng'abasasudde sente kumbe mu crusade mu kisaawe bantu bangi mulimu abasirikale abatayambadde engoye kati nze nkanya kulaba ganga nga bavubuka abalokole nga balwanagana ne tiimu ngandi katuuti n'abayaayi kali nga neebuuza ki ekigenda mu maaso tuba nsigala nkola deliverance abantu mizimu gibavaako nga basabira ebyamagero nga bihapeninga after Mwoyo Omukama nangamba nti abadde bakusindikidde abayaayi nga sinava ne katuuti mubakuba emiggo kati mmalirizawo nti muba katuuti basumba kwe kuŋŋamba the same thing. Musumba wangi omusajja kasita yamala okubba kamera n'agitwala bw'ati kyekyamubeerako anti kati kunaku olwo lwennyini ku Sunday yafa ku olwo nga tebategedde nti yafudde kubanga yalina namasabo 3 kati kamera yagamba omwana ajwale musabo ddala kati ye nga ali mu main lisabo liri main kati fe tetwamanya nti yafa ku olwo banga kirabika yali ali ku kyoto nga ayite misamba mu tuba tugenda tukole ki tufe kati musajja Katonda yamukuba oluyiku olwo nafa bagenda kucekinga musajja naku nnya nga ziyiseewo ng'awunyira katundu ne bamenya oluggi genda kusanga nga musajja yafudde masimu gali awo buli kimu kiri awo nga yenna yazimbye so mu bufunze ne Matayo osobola okumuwa ennaku naye nga saawa zino kyamusabira asooka alokoke naye kyengezaawo kumugamba nti ave ku Katonda ono Katonda waffe gwe tusinza ayina amaanyi yatta ate agaba obulamu so ekyokubiri nti Matayo lekeraawo kutulimba nti Yesu taliyo gw'olikaana akato kajjuzi wano tolina kyomanyi so tewandijereze Katonda tewandijereze Yesu tewandijereze Mwoyo Mutukuvu kitegeera so ze kyenkusabye enyiriri woba tozitegeera zireke zeesonyiwe Bayibuli wobanga togimanyi gireke bitakwatako bireke gwe genda nebyokoze eki byomanyi kitegeera naye ffe bamanyi byobuziba kyangu nnyo nobo bwoyita bumenke bwo mbugenda ne mufuuka ne mumenka ne mukyuka manya ne mugenda manya mu nsi ki otulimbalimba ki tulimbalimba ogenda mu bachwezi n'ogenda n'amagi n'olimbalimba mwina abantu bamwe abasamize be mukolagana nabo Katonda yabindagadda so wandivudde n'ogamba nti nze ndi musamize n'ekiggwa abantu ne bakutegeera nti oli musamize ekitegeeza Matayo si nnabbi musamize ekisooka nabbi wa bulimba ekyokubiri musamize ekyokusatu yeefuula nti yasinza bakatonda ba Egypt mbu abatonda ba Egypt yabaaliyo bakatonda ba Egypt those are fallen angels abamalayika Sitaani be yagwa nabo abo byogamba pyramids byotulaga manya biki ebyo ebyafaayo ffe tebituyamba ebyo byoyogera oyo egyo emizimu giba misambwa ate emisambwa gyonyonyola tegikyalina amaanyi kubanga Katonda waffe Katonda wa Isirayiri Katonda oyo Katonda w'ensi yonna
yeye Katonda yenyini yalaga Farao nti alina amaanyi ne Farao n'atya. Farao yali awakana alinga ggwe. Kitegeera Matayo ye Farao ebiseera bino. Kitegeera Farao ne baleeta enzige n'awakana, ne baleeta ebikere n'awakana, omusaayi ne gujja mu mazzi n'awakana, paka omwana we yafa mubereberye, ente ne zifa n'awakana. Musumba ogambye Matayo awakanya Yesu ne Bayibuli, n'ozijukiza omusumba eyakwata Bayibuli n'azookya. Nena guno gwaka tetulaba nga kyali kimubaddeko, kati ate Matayo ayogera obwogezi ng'oli yazookya n'abuuza eno nayo giteekaawo yakwokyebwa, kati ye nga talina kyamubaako. Talina gwe bizibu byolina tobiraba, amaka tegaafa. Anti Katonda waba nakujja ku lujjuliro okujjako nga ozeemu noweenenya. Okitegeera kubanga ebintu byonna byolina okukola wano ku nsi obanga okimanyi wakola nsobi n'oyokya Bible, ye wayokya zaaki? Twebuuza wazokya zagwawo? Kyekibuuzo. Ekyokubiri, obanga olabye nti eyo Bible tekusaanira, tolina ogisaba, tolina gisoma, ye oyokyeza yaki? Okitegeera lwaki tojja osonyiwa n'osoma eri ejjuddemu ennyiriri? Otugambye mbu naye tateredde. Agolaba ateredde naye Katonda tamukulagangako. Bwe tolaba ng'avuma n'abakulembeze bano juzi towulira asala gye yasaba. Yasaba esala nkambwe nnyo balabe be baffe. Ekyo kiraga obunafu. Kyogamba bujengo takyalina maanyi. Kiraga obunafu. Kibanga ngawo muyombye ne mukyalawo mu kisenge ate ovuddeyo byabaddeyo mu kisenge bonaye mukyala twayombye naye yanvumye nansesebula byabadde bya mu kisenge. Katolese byakyo oba otulaze obunafu bwo musajja taba waatyo. Oba olaze obutali busajja. Oba olaze obutiitiizi. Gwe tolaba nti bizibu tabifunye, amasasi tagafunye. Tewalaba amasasi. Amasasi abamu bagatankana yagamba bagakuba okatankana. So abantu abefaananyirizaako bwe bati Katonda alina engeri gy'abasasulamu nga tetumanyi. Kati nno kankubuulire Katonda tebamwepankirako, teweefuula Katonda n'olowooza nti ojja kumalako naye. Bw'obanga okolera sitaani baayo mu mulundi gumu ogambe nze nkolerani sitaani tukimanye. Then wobanga okolera Katonda vaayo yimirira ogambe munanze sinza Katonda omulamu yatonda eggulu n'ensi, oyo olunyi lwe lumu ennyiriri ze zimu bwe tutambulira Yesu Kristo n'Omwoyo Mutukuvu, kubanga bakatonda Katonda gwe tusunza ye Katonda w'obusatu, Katonda Mwana, Katonda Kitaffe, Mwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kati wobanga tolimu church zimu, by the way, let me tell you, tezina Mwoyo Mutukuvu, ziri empty. Zinga ki empty, ziringa ki empty tini. Naye lwakuba tuli ku Matayo ate onvuga onzeere. Eyo tujja kuddayo olulala. Tuddeyo ku Matayo. Matayo n'atugamba nti n'otulagula n'otugamba nti ogenda kuwasa omukyala w'amaaso ga bbulu. Aleka yali agenda kuwasa ono Saala bali beetonzi. Kati kambuuza ekibuuzo, Nabbi alagula atya ekintu ne kigaana? Mukyala agaana atya ate ng'olina amaanyi g'enjawulo? Omukyala yagaana. Anti kati aliwo yava natugamba nti mukyala yagaana, mbu Mukama agenda muleetera omulala, mbu manya Lubino, manya alina amaaso ga Lubino. Kwegamba otankana butankanye bunabbi bulimu ebituli bingi. Pastor Bujengo bagakuba ogatanga. Okitegeera. Kankubuuze oba nabbi wa Katonda, lwaki buli lukadde olagula ebintu nga tebituukirira? Gwogamba Katonda mutuufu waffe mufu mufere. Kyogamba bino byakola ne byayogera ne bibaayo aba predictinze nga bosi bakapapula mu betting. That's predictions. Nze nali ku channel emu ne ndagula last year. Ne mbagamba omuliro gugenda kwokya mayumba, kwokya masomero, okwokya butale, maduuka. Ne mbagamba ekyokubiri mu parliament, kubanga ekyo bantu waliwo abantu abuvunanyizibwa bajja ne bangamba Musumba
sabira parliament ffe tukwegayiridde ogisabire bantu baleme kufa mukama nga ndaga aba MP 10 nga musota gubawojja nga bafa ne mukama nandaga ebintu bingi nenzija nembibagamba naye mu bintu ebyo byonna n'obwobuuza abantu byatuukirira olwo bimu nasaba mukama n'abikendeezaako so olina okuba olagula ng'omanyi nti kintu kyolagudde kigenda akola ki kubaawo mukitegeera si kutupimira obudde embeera y'obudde n'okola research zo nojja wano notugamba nti oli mukulagula bagamba byatuwa bya Google ya Mr. Google no channelinga ati Matayo Musumba tugenze ne tubanga tulaba ku mulembe guno eno nga banabbi b'obulimba bangi abafuddeyo ne boogerera oli ayinza okutunuulira ebigambo bino byonna byogera n'agamba oyo Edward naye nabbi wa bulimba bampi kimpita dda bakwita dda bampita dda bapasita mumbali bampita nabbi wa bulimba lwakuba nina okwolesebwa kw'eggulu nze okwolesebwa kw'eggulu kwe kwandeeta ku mitimbagano kubanga Katonda yaŋŋamba go to the whole world kati nendaba nga wensigala mu church ensimba sigituuseeko bulungi kakati awo wennyini Musumba Bayibuli ki kyeyogera ku bannabbi ba bulimba oba bubaka ki bw'owa Matayo bannabbi ba bulimba kuva edda mu Bible gye bali nkitegeera kati for example bwetusoma mu bikolwa by'abatume 13 kutandika olunyiriri lwa 6 katusabe just katusome clarify egambe bweti ne bagenda nga babuulira ku kizinga kyonna bano bali bayigirizwa ba Yesu aba Paulo bani bali bagenda nga bayigiriza ki ekizinga kyonna olira Bible negamba bweti okutuuka Epafo eyo ne basangayo omufumu ye nabbi wa bulimba kubanga Bible egambye Esosara emuyite Esosara erinnya lye nga omufumu omuyudaaya eyali nabbi obw'obulimba erinnya lye Balisa kyokka wano mu luzungu emuyita Bar Jesus okitegeera wano mu Luganda emuyise Balisa naye mu luzungu nemuyita Bar Jesus so abanabbi ba bulimba babangayo okitegeera awo Paulo yennyini teyatya okutuukirira omusajja ono okumubuulira enjiri ku kizinga ekyo okitegeera lwaki kyengezako kugamba nti ono omufumu ono naye eruma omufumu n'omufumu omulala uno mu yamunana bamuyita eruma naye yali mufumu ate naye nga nabbi waki wabulimba nkitegeera naye Paulo yagenda nga abatuukako ng'abagamba bye musomesa bifu bye mwogera biki bikyamu lwaki bw'osoma sagadde kubanyonyola story eno yonna kamba just mbatematemerako lwaki nti abo abasosaras mu biseera ebyo ebiseera bya Yesu ebiseera by'aba Paulo baaliwo naye nga tebasobola kuvaawo naye ate ekyanjawulo ku bano baali bakozesa bubi erinnya lya Katonda naye baali tebavuma nkitegeera nga bavuma ng'oli wa munaffe bwavuma Bible navuma Yesu navuma buli muntu yenna. You know, Christianity body is so big. Christianity body yamanyi ne wotulaba abakiriza mu Kristo bakiriza mu Kristo Yesu banji banji nnyo. So buli bwokwata abantu jukira abantu balina ebizibu byabwe bagala kuyambibwa kati buli bwoyogera ekintu wekityo nolaga nti goyina amaanyi ate nga manyi togayina ngoyagala afunira mu sente obo tukoze bubi ojja noyogera mulundi gumu nogamba nze ndi musamize siri nabi oba gamba nga dairi nogamba nze ndi nabi wa sitaani
mukusinga kutugamba nti oli nabbi wa Katonda nembadde nkugamba nti Matayo na piramidi zogamba nti zosinza piramidi za Farao bafarawo bebazimba ki ezo pyramid. So Katonda waabwe Katonda siwe Katonda waffe gwe tusinza eyatonda eggulu n'ensi bo basinza Katonda waabwe emisota. Katonda amanyi bulungi Katonda bwa Farao. Ojjukira ebiseera bya Musa Farao nga awakanya abaana ba Isirayiri genda naye Katonda n'aleeta ebibonyobonyo n'aleeta ebikere n'aleeta amazzi ne gatukulwa n'aleeta enzige n'aleeta kino naye Farao ng'alina emputtu ng'amanyi Katonda ye w'amaanyi okitegeera. Naye Bayibuli egamba nti Katonda yakakanyaza mu mutima gwa Farao nga ye Katonda ayagala kwegulumiza okitegeera anti Farao yalaba nga mwana wafudde mubereberye n'ebisolo bigwawo nga bizibu bingi n'abagamba mugende era mu kugenda kuno Farao yalaba abaana b'Emisiri ba Isirayiri bagenze batuse ku nnyanja omanyi kye yakola n'asindika ejje naye najjirako n'ayagala akole ki abagoba abatte Mukama n'ateekawo kubo Katonda waffe n'ateekawo kubo mu nnyanja abaana b'Isirayiri ne bakola ki ne bagiyitamu kati nabano nabo Bafarawo ne bagala giyitawo na Mukama n'ata amazzi ne gabatta bonna. Lwaki njogera kintu bwe kityo ngamba Katonda waffe osobola muvuma n'omumonkoola ng'asirise naye lunaku lwagamba nti leero kankubonereze naye tojja kyagala. Agenda maaso n'okubeera ng'otulaba tuli ku Beyond the Newsroom BTN Media nzadde ne yakutuusaako ensonga nene Pastor Edward ogenda maaso n'okubeera ng'oba oliawo alambulula ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bitambula naye nga tebitambula bulungi nga naawe oyinza oba obadde oyina ekibuuzo kye weebuuza ku nsonga ezifaanana nga bwe zityo osobola okubeera nga omunoonyaako n'agenda maaso n'okubeera nga abikulambululira mu mbeera efaananako bwetyo. Musumba bubaka ki bw'owa bannabbi b'obulimba oba abantu bonna abali mu kweyita nga si kwe kuyitibwa kwabwe? Ngamba bwe nti omuntu yenna bw'akeera ne yeerimbika mu kifaananyi n'alowooza nti ye nabbi ate nga tali nabbi empeera yo ogenda mu geyeena. Kaddemu abantu bonna bw'obanga okimanyi nti toli nabbi naye weekweka n'ojja n'otulimba n'okola guesswork nga tokoze eki toyise mu mitendera emituufu amazima gali nti ogenda mu geyeena. Nze nkugambye amazima geyeena ekoze eki ekulinze. Ekyokubiri omuntu yenna bw'obanga okimanyi nti bintu byokoze bya bulimba byobaddemu bya bulimba nga bantu bazze nga bakugamba munaiva mu bintu byaki bya bulimba ate gwe obiremeddeko Katonda anaatera kuba oluyi. Anaatera okukuba oluyi? Watugambye omusamize gwe yakuba oluyi yafa? Yafa. So si musamize omu waliwo omusamize omulala yampa eyo nga nkyali waffe yali ayagala kutwala ettaka ne bampita ne mugamba gwe simanye ekikuwaga naye ettaka lino togenda litwala. Naŋŋamba gwe weyita ki? Weyita mbuka pasita yandabanga kato. Naŋŋamba gwe kaana gwe ngenda kuwa myezi egyo ng'ofudde obanga okyalwanirira lino ettaka. Ne mugamba ogambye otya? Ne mugamba ate gwe nkuwadde emyaka egyo ebiri bw'otalokoka ogenda kufa mu myaka egyo ebiri. Nkuwadde emyaka ebiri. Nagamba kale katulabe nange ne mugamba kale katulabe Katonda wange naye wenjogerera ye yafa nze ndi wano era teyasuuka yadde n'olunaku lumu mu myaka ebiri. Oba oli mulogo? Siri mulogo. Katonda wange ono gwensinza yoyo yennyini yatonda eggulu n'ensi. Ekisa kyampadde abasamize tekijja abaleka. Ngamba abo baneekiiseemu abalwanyisa obutukuvu abaneekiiseemu. Bayibuli egamba bweti mu Kubikulirwa 2:8 kansome muwulire bulungi. Naye abo ababi n'abatakkiriza
n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe guliba kuzikirizibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ne salufa n'ekibiriiti. Okwo kwe kufa okwokubiri. Bo tebasooka tebagenda kuyita mu process y'okufa okusooka, bo bagenda direct mu kufa kwokubiri. Awo bannabbi b'obulimba n'abeefaananyirizaako bensomye bwe batyo. Tuli ku Beyond the Newsroom. Weebale genda maaso n'okuba nga otugoberera ensonga nno bwe zityo bwe ziri. Musumba, Matayo tumumaliriza. Matayo kyengeza kubagamba obanga obadde otambulidde mu Matayo nga Matayo akolagula nga Matayo akoze ebintu bingi, akaseera kakyaliwo okwenenya, okyasobola kwenenya, Mukama asobola kubanga asobola kununula kujjayo mu bunnya bw'empologoma wagendamu weeteekamu weesasulira ssente. Vaayo nga tonasirana kutuuka ku kufa, kubanga teriyo muzimu ogwagaliza omuntu kubeera bulungi, teriyo misamba gy'abachwezi gwe bagikutaddemu ate oluusi obadde toli supposed kugibeeramu. Niweesanga ng'ogenze mu kitimba ate meme eyo bagisibidde magombe. Kati Matayo ye Sitaani yamutaddeyo kukwata abantu bannayuganda, abakwata abateeke mu keegi ye, gyakoma kubateekamu Matayo bweyongera amaanyi ge. So kyolina okola, vaayo, lokoka, yatula kusatu, wabanga tonalokoka, lokoka, wabanga wayatula, damu oyatule kubanga wagwa. Teweesiganga ebintu ebirala bifaananyi biki byonna bannabbi ba bulimba n'olowooza nti olina obulamu obuggwaawo. Ogenda mu geyeena yennyini ekwokya y'okubiri, sina geenene esookerwako. Nga tumaliriza. Tusibule bannayuganda. Bannayuganda mbaagala nnyo, abali bweru, abali UK, abali America, abali Denmark, abali Australia, abali diaspora, Dubai, Saudi, Uganda, Kampala n'ebitundu byonna, South Africa, bonna mwe muli, mbasabira Mukama asobole kubayamba mutegeera amazima ga Katonda era Mwoyo Mutukuvu ababikulire ebyama musobole kutegeera abantu abatuufu abatudde wano mu Uganda. Muleke kubeera nga muferewa buli kaseera, ate kuferewa ne baddamu ne babaloga. Bintu biri mirundi ebiri, akufeera naddamu n'akuloga n'olowooza nti akuwonyeza. So Mukama abampeera omukisa, enamba ey'okusabirwako ebeera +256 746 1822 41. Eyo namba ya office ebeera okuyamba abantu counseling n'okusabirwa. Anytime you call it, it is on. Kubanga ffe tuli ba foot soldier, tutambula ne tuuka abasumba gye batatuuka mu maka gammwe, oluusi mutuyisa ne tugoba emizimu ne twokya ebintu ebyemuba mumwina ne mulokoka. Oluusi bintu bingi ebyapeninga nga tulina obujulizi bungi. Mukama azaawonya abantu mu office yaffe. So tukola crusades, tutambula era mwezi guno tugenda tulina ogenda eyo mu Eastern Buyende. Buli mwezi tulina crusade, tulina charity, tugaba eyo mu byalo abali bubi, engoye, sukaali, sabuni, gwe kyoba osazeewo tutwale tuweeyoko ku bantu, byonna tubikola. Mukama abanjagalire, nvudde mu spiritual purpose, kansabe Mukama nkwebaza ku lwa channel eno, kubanga okoze ebikulu kuyita mu channel eno, abantu basumululwa kuyita mu channel eno. Bikula nsi yawe y'omwoyo Mukama Taata osobole kubanunulayo kuva magombe, kuva mu kizikiza, kuva eyo gye babasibira. Mukama Taata basobole kubeera nga basumululwa. Mu linnya lya Yesu Kristo mbasabira emirembe, kulaakulana, omukisa ne byonna bye bayetaaga bibawe. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Tuyanza Musumba.
mwebale babaddeko nga mugenda maaso n'okubeera nga mutugoberera okuva gye twatandikidde okutuusa wano. Subscription yo kikulu nnyo, mbwolikinga video eno n'ogisharingirako munno, kyoba okoze kiba kyamaanyi. Bw'oteeka mu comment section yawe endowooza yo n'obubaka bwonna bw'oyagala okuba nga otutuusaako, ate ekyo kijja ba kya muwendo nnyo nnyini ddala. Banywanyi, tuddemu nga Mukama akkiriza ate era abanjagalire. Mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.